subscribing or sharing or commenting tubenga mukwana ensonga tugikwasiza ddala okukamala amanya ne ddoboozi kama omudiiro ono teyetaaga kati kweyanjulya okwagalibwa abakyala David Lutalo bonna bamanyeewo Mariam Voice ogamba otya taata sigamba sina bigambo oli muto nnyo ow'emyaka 2 just ndabisenga omuto mbuuliza ku balabi ba repicha abalabi ba repicha no zibampita Violeta ya era nga ndi wano tubenga tusimbula ogamba otya listed obulamu buli butya bulamasibubi butambula ngerawo bulaba eswaga n'okuyimba bye byakutumya oyambala epini owumule oba kuva butoji kuva butonzi lino ziri bbiri nno siku bambu talina kyangamba naye abata talina kyangamba kuba emyaka nzikiza buli kimu kyenkola ki abamu bagamba ke kasayini akatulaga nti omuntu musiyazi anti kati ekiriwo sayini akalaga nti omuntu musiyazi nze kabonera akasooka andi ze bankubira obutuli matu ebisiyaga tebyaliwo gwali mwaka kyo simanyi akababu nkubana ebisere omanyi nga bakakuzaala awo wazaliwa mwaka ki omwaka nze nazaliwa 23 kati kyemanyi myaka tegiweza 2 olowooza kati emyaka 2 emabega ongambe ebisiyaga byaliwo nzolode pili nazi amatu gali mawummule kati kiba kitegeeza kirabika coincidence nenze nga ndi siri muntu uze omukono gw'ebikukujju saagala nsaana biwulira nze omukono gw'ebikukujju gwe gutya ati gweyogeddeko ogwo gw'ebisiyaga ati guli musente gwe muddukidde okufuna amannya n'ofuna ettutumu kubanga abayimbi abasinga abanene tubalaba mbwebyo ebisinza batwala ebweru tebaggwayuke kankubuuzeko ekibuuzo ku bibbebi ebiri site ekyenakyo tunulako n'omutwe ne gukusiiwa ngeri ogenda ku mukwano gw'ebikukujju era nze ne mmala nsanga omuntu nga agenda ku mukwano gw'ebikukujju simanyi okola otya era obagamba otya kubanga kati bingi e Uganda nze kyenyinza obbagamba bagende maaso ne bebakola kuba tebamanyi kyebakola kale bwaba Yesu ndi musiraamu naye mpulira Yesu yagamba basonyiwe tebamanyi kyebakola wakati gwe wobuuze ye akiwagira oba akikola ekyomukwano gw'ebikukujju bwabeera tugeze nga musajja nga ne musajja munne gwe mubuuze bazadde bo basajja gwe bazadde bo bakuleta ku nsi basajja tolina maamawo kugamba noonya future kubanga munaye bye byasigalira obbeera mu kyogamba business okakasa business ziba tutta ne kunyonyi singa mbadde president singa abo bakola business mbateeka ku kalabba firing squad balina kubanga bagenda ate nze muwagira tosobola kuleka bibbe bibiri site wano ogende ku musajja munno omuve emabega really kibi nnyo baero tamanya matufu gwa amanya matufu nzibampita Azizi ya Azizi liri erinnya eddala amanya mangi simanyi oba matufu oba simaki nenga mangi agamu bannange kuba kati omuntu wampulira nga njogera Oluganda bwe nti nyimba Oluganda ne mubulira nekyogamba baero tatolina linnya lyakika bali kuswaza oko sijjagamba nti oba siririna naye bwe nalyogera tojja kukkiriza nga lwaki sikkiriza gwe ŋŋamba bampita bindeeba muki tokisussa olw'okuba oli ku bindeeba kyano mukwano si munyankole kati nze bampita musigazi amwine Abdul Aziz sirumanyi actually bebyango bane ku internal affairs emisinde kubagamba nti ndi munyankole ate bakubuza onyankole tolumanyi anti kati nze nakula ne mami wange yeddira ngabi bamuyita Namatovu kati atejjukira nga muganda peke kati mukukula naye ode nga zalidde site
kati olulimi lwange sirumanyi. Taata ngalazeewo. Nze taata wange yafa. Mzee wange yafa. Mzee wange yafa ndowooza nga we yafiira nali ntegeera nga ntandikira okukola ki okutegeera kuba nalina emyaka nga ndowooza yali bbiri nalina emyaka nga 67. Mzee we yafiira kibi nnyo lwakubeera tubyerekereza netusirika netubahaso zaffe. Toyina kye wategeera ku nga mzee yafudde. Omanya taata afudde naye nga tokaaba tokola ki situation eyo tojjukiramu kyali. Nze nakimanya nti afudde ne nga omanyi omuto ng'omwana oli muto nola abantu nga bali mu ddiiro bakaaba nange nenkaaba olw'okuba nabo bakaaba nga simanyi nti omuntu bwafa omuntu asobola okukaaba bw'atyo byamaani. Kati muli baana bameka muzei yaleka gweka kakati nze byange byewuunyisa. Nze mutaata wange oyo omugenzi ne mami nze asooka ate nze asembayo. Mutaata wange oyo yafa kiba kitegeeza muzei wange ayina nze mu maama. Kati maama nina baganda bange balala ate mu maama bali bana otegeera mu maama kati ate ne mutaata mu maama omulala waliwo baganda bange balala babiri jasooka nze banzaala omu ate nze yasemba. Kyekyejo kyokama nyina ekyejo otidde kwekuyimbisa ekyejo ekyo otidde. Kati wasoma kyekana ki? Nze nasoma we nakuma nalaba nga maze osoma. Ate kati ozanyi tudde leeti olaba mu covid yawo abaana batula mu covid ndi omu ku bo. Yes. Kati ate nkulimba enfuna ki? Mu covid yawo abaana batula mu covid ndi omu ku bo. Kati olw'amaana ogamba siddayo kusoma? Sigamba nti obaana maani ngamba siddayo kusoma kubanga capabilities nazirina nani nsobola okweyongerayo era ne grades ze nafuna zinsobozesa okuddamu okugenda mu senior 5 senior 6 ninkola A level. Tugenda wala grade zali. Grade gwe kyomanya nayita naye okumanya nayita ulira okumanya nayita baali banneegayirira okuddayo n'ogaana okusoma nga kyekisa. Okusoma kulungi naye okusoma si kwe kuntuzizza wendi nga togera nga tuzze mu reality. Yes, kubanga ati bw'otunulamu okusomako kulungi era abaana basoma nze mbagamba basomere ddala because okusoma era kugattako. Naye bw'oba osoma oli ku ssomero osoma olina okuba ng'omanyi ky'oyagala gwe nga ggwe omuntu oshegera kubanga okusoma tekumala buli kimu. Soma naye ng'omanyi ky'ogenda okukola ki ky'ogenda okukola. Kati nze nakimanya era nze nakola decision yange nakimanya nze nakola. Yes, kati nze already mu kusoma nga nsoma already nali nakola da plan zange. So olina okubeera ne plan mu mutwe. Already nali nakola naye ngamba nze ngenatuuka mu senior 4 nze branching ene kuba endongo. Olina kola decision omanya nti kati specializing nti kati nze ngenda kuyimba. Somero ki? Level ki? Somero ki lyewasomerako senior 4? Abantu badyagadde oditegeera ba ogine ba ogine. Balita Majority College. Lidyayo omanyi kira ogenda kira bwoti nobeta nogenda ebulindo ndire munda tetusomedde mu masomero ga bbeeyi munnaye oli ayinza olowooza ebiti bikibuddo nedda nze somedde mu ssomero nga era fees zifuuka fees awo ne bakugoba noddayo biwanvu. Musomero ki kyotayinza kwerabiramu yegwa abaana abali abajagujagu be basasipe babuka ebikomera wakolanga otya mu high school? Nze sikyesinza kwerabira mu ssomero. Nalina eggume nga sagala kuba kikalu. Nze nali sagala bintu bimpa buzibu naye nga tesomero bye bakola ki. Nze njagala kuba kapale kange nga kacupa nga katula ku ki. Nze nazifunza ate nga sagala mbanja abaana babazangayo ate nga njagala mbanja asala akameme omanyi so bitaga ate bye njagala okukola ki. Naye nga kino gye kyennina mbeera smart naye nga ate rules zonzimenya nti otiwa akapale nkakuwa empale nzikwata empale uniform buli mwezi ngula akameme yanga nkasala tebakuzaayo tebagambako basomesa nabakolangako omukwano kitegeera nga bataano bange bonna ate kati gwe kyolina omumanya nze kati amagezi genzibira ku baana abasoma
abantu boyina sokokolako mukwano sokokole si basomesa asikali kitegere asikali goyina sokokolako mukwano nti kibikwatamu asokuleka noyitamu asikali n'abasomesa ne baddako kati nayinanga nnyo mukwano ku basomesa nga bataano bange lwako kati obuzibu bwe basanga nti nze mbeera mu kirasi nyimbayimba era nzijukira lumu twalimu bayi nali mugezi nali mbitegerera dda jaswa kubanga nga njagala nnyo music kati lumu twalimu art lessons twalimu arts nga tukuba art nyimba tikyayitawo agamba zizi why you making noise bichi you're shouting your friends are doing what bichi nangamba come out nga abalinge jibanda ndi prefect already ate kumukubera prefect yes nali entertain nenga ate mukubera prefect abana be banonda bangamba wesimbe otugenda kolaki okitegeera okusinzira ku enesa jana neyisaamu nga bakira bakingwanira kati musomesa ngamba come out nangamba ogenda kulonda essomero ddamu nenga gwe balonda nga ndaba ngenda swala okitegeera ngenda swala girlfriend ngo bimanye bessomero nengamba waye kankikole naye mu kulonda okwo nalina obusungu bungi nga nnonda essomero nga nnonda ebisasiro mu ssomero omanyi namugamba musomesa namugamba olaba ololesezza wano naye ogenda kundaba ku TV nangamba londa twala eri sawa zino kyemmanyira mulamisa kwa mitaka nakulya musajja tukijjanya nnyo ku ssomero yali nze tansomesa nga somesa A-level naye nga bannange omusajja omanyi yasanga abaana abalina egguma befulambu biki bavimba kati babayagala olabisa omusajja yanfukira omusajja ku ssomero nate ekirungi kyavaamu twafuuka era abakyali kimanyi andaba nanga tuvuddewo Vairota ofuuse owakabi ojja otya okubanga ekintu kino okikola sidda ku ssomero music omutandika otya kakati nze mu vaaka ya senior 4 yennyini mwenayiribira naye nga ate before even the vac nali nkolanga music wange segera naye nga music mukola nga omanyi nakubanga gita edda enjimanyi kuba sitambudde nayo kati nze yanjigiza gita bamwita Walugembe Junction kati wetunile Walugembe Junction ayinza okuba asingako emyaka ng'ebiri naye yanjigiriza gita ttaano wange nnyo kati mu kuyinjiriza gita saayiga bino bana kuyiga gita okukenda okubebwa ate okuba ennyo okakasa abantu naye gacha baziyita major chords ezikola music kati nakubanga gita nga nzikubira nga ennyimba zange nzikola nga ndicordinga kasimu nga nzikubira okwo kitegeera kati wenava mu ssomero nga already weziri zero recorded naye ku gita kati kyanyanguyira nga ogenda mu studio ennyimba ezo zoyimba za recorded already ezimu kati nga amala naye kati zino endala zindi bulungi nazikola nzize nzikola mu vaaka gwayimba gwe yeyiza seyiza bakiri obwongo obujjawo obwongo sinjagamba bakitone wennyini otandika otya akati lwakuba nekirala ekyenyamba nti nze munze muli nina omukwano mungi oyagala muli munze naye omukwano gwe nina gwa music sigwa abakazi era nemanze nemalangwa mukwano bananyinza okukaaba buli lunaku pamajala nkukubireko oliwa nga tonnatuuka kitege mbandowooza bakukwano ate ebbuba nina lingi kati nga bwe nkugambye nga omanyi si byangu kunoonya management mulimu akasente kati lockdown mwennyini bwenatandikira oyiriba kitegeera nga Viper ranking oba mumanyi kati Viper alinga muganda wange tukuze ffenna jaswa kuba ensonga lwaki essaawa zino tebatulaba babiri ndowooza balina ebigambo bye bamugamba naye nga te si biki si bituufu kati atandika okuba nga oba ndaba bubi simanyi because ndaba engeri reaction ye bwe batuba twesanze tekyalinga eyedda
nenga tenze mugamba Viper siminako buzibu kuba muyiseeko okakasa muyiseeko ebigambo bya mumanya abanamawulire mulina ebigambo byammwe osobola okukyogera sisobola ensonga nyinza okuba nfuusa ensonga naye ati kati olabika kozze n'omuyiwamu eggaali omanye sisobola nze sikkiriza ekyo oba mbu muyiwemu eggaali kubanga alina kyeyangattako okitegeera alina kyeyangattako naye nga ku career yange naye kwali jaswa kuba ndowooza abantu bamugamba ebigambo natasooka kukubuuza kati aba kitwala personal simanyi naye nze simuyinaako buzibu kati Viper alina muto we bamuyita Latifu okitegeera Latifu naye muganda wange okitegeera tukuze ffenna ebyaddala okitegeera kati Tifu aŋŋamba jangu ewa Viper ngenda connectinga ne Viper mu lockdown yawo Viper bakola akayimba ne bafik fameka bakayita go down kati ebiseera ebyo nga mbeera nnyo ne Viper nga omanyi otambula n'omuntu n'omuyimbi biki kati Latifu na connectinga ku Viper kunteeka ku Viper na connectinga wa Nexo awo wansaawo connectinga wa Nexo beats ali awo mawanda bagita mawanda bagita Salama Road mu lockdown mwennyini nenga tenga okugenda obugenzi nga tekanye okola music nenga sina studio kati nga nsota akagaali okuva ekireka mu covid awo paka ewa Nexo nenga ate olina okusota akagaali ogenda okola music ate toyina obudde jukira lockdown obudde bagitekanga oba yajjanga sawa 12 obeemu ngolina okuddamu osotodde ya Chebesi kati nga bwento bwenkikola kati nga nkola music awo nga kigwa naye kati ate nzirayo ku ssomero nga nkola senior oluggwa nga nzija nsanga Urban producer wange sawa zina Urban Beats kati mukumusanga yali talina studio ate nga naye si producer wabula nga alina passion ebeera producer kati netwezimba mpola nani ne Urban amwana nange jala studio biki nanga mwana kola binawo sobola okuyimba tusobola okuba abakabi biki ne mugamba tusobola nga ina sente zitandika ka studio kati Urban yalina emirimu gye yali akolanga ngafunamu ka sente nayingizawo obuuma bwawo nasooka agulayo ka computer nagenda nga yezimba mpola kati kino kyali ayina ate nga naye muwandiisi ate nga ne Urban alina mukono gwe bamuyita sax okitegeera kati netwa nga tukola music nenga mu kukola music tetwamukola watu nga tumukola financially wabula twamukola nga twakikola out of passion okitegeera naye twatuka ekiseera tulaba nga kisolva mu business kati tutandika okumuta akayimba kenzo ketwasookerako bali bakayita Love Me Too gyali ku YouTube jaswa kuba kangambe teya breaking si ya breaking through gyali bwogenda ku YouTube channel yange gyali naye teka abantu bakategeera nekagaana awo gamba otya nenga ate abo abakitegeera nti nali nnyimba bangamba ngati olina talent osobola mitu ate nenzizaako amala oyo Rastaman naye ate mukuzaako Rastaman naye nakola ki n'agaana netulemezaamu kati tukola nga nta audio zokka nga ojjukira kati oli tulina studio nga kiba kyangu kitegeera kati nsanga bataano bange abalala awo bajja ofikisi baani kati twakitandika kino ekintu mu kukikola tetwakikola mbu tuzze mu business twakikola out of passion netugamba katuyiribe tomanya business ajatuuka maaso kati netutandika okukolakola awo ffeffe nyini netwekolamu ate management netugamba katwekolemu hit tower wakwatya mu kutandika awo bantu bangi abayagalanga okunsayininga tugenda kusayininga tukole biki kola boti nze mbagamba nedda tunafulumya kali akayimba akatukwata nnyo ndi bulungi nga sinnakatoolwa nga sinnaba jasi bawulira ku buli gamba atujja twagala kusayininga ne bagamba nina management kitegeera neŋŋuma kubanga waliwo n'omusajja yali awa Urban nga muwa miliyoni 6 nangamba kuwa miliyoni 6 omwana mumpe Urban nazigaana
bani nangamba nasomera mu nangamba waliwo omusajja atuwa miliyoni nkaaga 60 million naye akwagala ne mugamba bani omanyi omusajja muleke naffe tujja zikola ezo ssente entono ne tuguma kati tutakayimba bakala bakaita byofanana byofanana tumuta tufunye anti kati nkujira akasente tekaliwo nga omanyi nzija awoli kati byofanana nalina dreads nga mpanvu zikoma eno kati tumuta naye mukumuta tetulina connections tetulina ki tuyiriba buyiribi okitegeera tutabyofanana netufunayo ku kasente akatono netukola video okitegeera mukukola video yajiko mugana famita sidiniwa naye yali atandika butani okitegeera nagikwata toyiyabwe eyo okitegeera nkikwata video nsubira TV yasokozanya video yange bagita BTM mukatutteyo tukatutteyo yasokozanya video actually BTM yagizanya nga sinaba nagendayo BTM nezanya akayimba ako kati era nenzijukira nti TV yasoko kumpa interview bali bagita Baba TV era DJ Zone ya connecting ku Baba TV jukira ebisebi yali DJ ku Baba TV nate twagenda Jinja nga kuliko Bakri ne MC Ryan kitegeera kati byofanana ndibyofanana olwo netugamba netufuna mu kasente akatono tono netugamba ngolo akasente ko kava ku netusanga kimu jike era yali mwezi leyo kati tusanga kimu jike ne teyatugoba twayogera naye netumuwa video era netumuwa kyesatu tuyambe olage ka video bambi tuzanye tuyisemu ka okuspark amanya ina program wao ku Spark TV cheza.com tuyisemu bambi netumunyigayo nekyesatu omusajja ateyatuzanye nenga mwakimuwa nenga kyesatu twakola ki omusajja ateyatuzanya kimu teyatuzanya kimu mutegerezo leyo kati tugiraawo kimu mwesonyiwa kubanga kusimu nombera ku pressure kayimba kange ogenze noyogera ebigambo byenyini byetwakola kubanga oli nalina timu yange nga nina timu yange tulina group yaffe nga tu requestinga okumanya kimu yagana buganye kuzanya eno simanyi oba yali mu product nga omanyira sijja mu nenyanyo because oba tomanyi kiri mu industry kubanga abazanya music balala ba programs manager balala ochegera kimu yazanya music naye change naye era newankubadde si yazanya music yani tugambe kisinza akola ki etutamwa kyesatu kyaffe kubanga twadisayo nabigere ewaka okitegeera kale owulira kaseeyo anyway tukimwana netukireka kati ngenda nengamba kati lwageraawo kimu actually kimu yeyanvirako kutandi bulungi sijagamba byofaanana byaliwo naye nga ndi bulungi ali mufumbiro de gyali kati abaana ba requesting oluyimba ku Spark play me byofaanana by Violeta play me byofaanana by nga weziri okumanya abasajja bano bagana bali bazoleza buzoleya abaana ba requesting music ku program ya KMGK nga yemwe nyini nasoma request bichi gundi agambe tumuzanyire request nga nyingi Violeta ne bagana oduzanya tebaluzanya kati nze nenyiga nnyo netunyiga nnyo leka musajja twasatu kyaffe tebagala tuzanya tuto oluyimba olulala olota mwagenda ku ndala yonna tuyidibye omanyira basole ya bichi netugamba katutendi soko okuwa gundi YouTube link netugamba muzeyi akayimba kalala kako ku WhatsApp mwaganda netugenda genda katumwe ku WhatsApp kati ndi bulungi abantu batandika okukola kyaniza ndi bulungi nengamba ndi bulungi tatabuse abuka nitandika okulaba alinga bazoleya yo mwana kana kayimba kako yo mwana bagamba kange
anyway biwanvu naye gizanya oba tagizanya eyandi bulungi tagizanya actually okumanya Kimu sina kyena mukola naye anyway sijagamba nti oba muyinako obuzibu naye ndowooza nga twamwegyesa tukyaffe ate okumanya kati nze olaba mwana wange tuyisemu just lwakuba te ku Spark TV yenyini Kimu gyakolako nayinayo mukwano gwange bamuyita Nico ninga ate naye akolerayo ku Spark Nico kati Nico ate nga yanzanye ekiro kati nze Kimu ne mwesonyiwa naye makasa Nico ampisaamu naye nga tera kumpisaamu ku 21 questions zinge genda kuzanya awo nga Nico ate kati nga Nico mu kutuyisaamu atuyisaamu ate ku law tumunyiza kintu kyonna kitegeera anyway Kimu netumwesonyiwa netugamba kasa tuyina Nico musonyiwa Kimu ze semina jaswa kwa yanzo mu awo nekati akayimba takakuba simayo bakakuba kwa siraberako ku TV obudde ku TV boni na butono sijja kuki yes ate nekira amuleta akayimba nenga nze simuyinako buzibu era big up on yourself Kim Jike byonna byokola birungi jaswa kwa chenyizo mugamba nti sigamba nti obazo tazoleya kuba kuzoleya tazoleya wabula nkale chenyizo mugamba nti chenyizo mugamba nti omuntu nga bwaze bobo mutwala because tomanyi muntu kyagenda beera wancha you get naye tomanyi muntu kyagenda beera ncha muntu ayinza obeera owakabi ate nga naye asobola okugattako kaseera akatono n'ofuuka ow'amaanyi kundi bulungi yasijagamba nti oba yanzoya yasobola kuba nka omanyi omuntu nga takumanyi tayinza era kukwata attention nnyo nga gwatamanyi nga gwamanyi okitegeera anyway nze simwinako obuzibu kati ntandi bulungi olwo akuba ku TikTok nakuba after covid ndi bulungi yakuba after covid kati ndi bulungi mu kukuba awo nasingira okulaba okwebuzaabuza mu bantu abantu okwebuzaabuza ngoli akumanyi nga yebuzaabuza nga kayimba kakamanyi nga omusajja yebuza ebagamba basajja ki kale tebatikira waliwo kintu kyotakira nze njiza nini kwenafunira shwa genda e Dubai okitegeera nininya ennyonyi nengenda e Dubai nokumanya abantu bebuza nali ngenze kuyimba sho no nga omanyi abayimbi bagenda nga obategeka tugeze bana Uganda ate si bazungu ajaswa kwa kenzo yakikola ayimbira abazungu okitegeera kati omuna Uganda bavalo yagenda nayimba ebwera bagenze yimbira bana Uganda abali eri pozi n'abazungu abatonotono okusinzira ku ennyimba zakola kale nze nagenda kuyimbira baki bana Uganda abali eri bakadama okitegeera nefuna she Dubai neninya ennyonyi Fly Emirates nengenda actually omuntu yennyini yantegeka Kenny Don yalina bakritike bamugamba kale nzikolera nako kalina oluyimba lumu otegera omuntu alina oluyimba lumu biki bitalina n'amaanyi nga bazoleya nabagamba nti mulina bye muŋŋamba lwakuteyo dda Uganda yonna ekyasinga okubeewuunyisa sho nebeera successful nenjikuba nejjula Dubai Legends Bar hotel bayita Chelsea Plaza Hotel awo roundabout yesatwa abasinga tebamanyi neze mmanyiyo kati ye first time yange okulinya ennyonyi yamaani ate nekirala sayimba ku bbaala emu yokka nno nayina shows oba zaali bbiri kubanga nayimba ku Legends Bar nengenda ne mu Alain ovaako ke Dubai waliwo akatemerero akawerako ddala nogenda ate noyimba mu Alain nagenda ne mu Alain nayo nenyimba nayo nenyimba ate nenkomawo e Uganda
naye era abantu bebuzaabuzaawo befuula abatabira abamubabira abamutebebe nensirika nembagamba ize nensirika kati ndi bulungi kwe natandika okufunira connection ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo naye nga kyenyinza okugamba nze nali nebazanyo abaana bali ku TikTok kubanga bwe banzijayo bwe banfula kyendi sijagamba nti oba onaani obaani no abo abaana abali ku TikTok sisobola bamenya amanya kuba bangi oshegera actually ndi bulungi awo nasangira ndo Jose Chakala nga tena banafuuka wakabi nyonga bwali era nenga naye akola content wempola mpola oshegera onasanzira Chakala era bangi benasanga aba Ivo bangi sisobola bamenya amanya wabula be banfuula kyendi sawa zino aba abaana CTV si radio oshegera so kwanza ni mukakamu ngamba katuyimbe mpola mpola era abana ba TV nabo ne bajja nabo ne kola connections zinabo era mpola mpola ne atenze ne bazanya bana abo yakuba bibanfula bebakola challenge y'enyimba actually bakola challenge y'enyimba zange enyimba zange okutambula sokera kuki ku TikTok era bega pona sa TikTok so bamenya amanya ne jasimbe bazabo ebaza yamani akaseera akakokuli nnyonyi akasoose waba kaddala wafuna tosobola funa tulo soko mbulire tosobola funa tulo aya oliroti awalinga alota kyalinga ekirooto naye nga bamanyi nti nali mujago nga oli muto nali ate ddobooza njirinnye eddi mwaka guwedde kiba kitegeeza nagenda olinya ennyonyi nga n'emyaka 19 ennyonyi yange esoose kiri nagenda nkiwandiike wali nti nalinya ennyonyi nga n'emyaka 19 ate nga sigeze kulambula ngenze kuyimbira abantu okitegeera kinene gaswa kuba ezolyo libaamu befula batabira abanenze n'enguma ne bagamba zinajja kuyimba oba babira babate babira babajja kundaba ne batakuba ku mawulire mawulire tebyalimu era nnyo bakuba ninachali wa bamita Jowe Spark muna mawulire yamberera mu kaawo ne bajja ku kisaawe ne banzijako interview era paka nakati chali wange neki kyogamba bannamawulire TV presenters lwaki bazala wannyo n'abayimbi banno twaliza wano nze kyenyinza wabula kunze kye nayitamu mpiseemu kyenyinza obagamba nti to kangame nti si kuyisamu omuntu maaso wabula omuntu nga bwazze bwoba omutwala okitegeera kubanga omuntu asofuka owakabya kale asobola okufuuka omuntu asobola okukyuka in just a second kati vaira takankuweyo kimu mata mukisa yalinnya ku lumenyo oba yali ani ekima yali upcoming amawulire gonna ga traininga naye ebintu byabasinga obimanyi era ffe abakugoberera social media ekitegeero bakitegeera nti mubaamu aba presenters oba bannamawulire abagamba ono upcoming tetujja mulaga tajja talina mawulire gatukolera ate ekyo kibi kyengezaako okugamba nti gwe kikuyisa kiti era kitutwalawa kiba kibi okusigama nti bakweyagaliza wabula wabamu kale akagamba naye akatandika naye ate music industry ezabali abasajja ba Nigeria betwegomba kye batusinga okitegeera omwana ne wabeera nga yakajja omwana ne wabanga alina akayimba kamu abeera wakabi abeera w'amaanyi kyova abatusinga nnyo okitegeera kyova baddukira ku speed eya waggulu nti Wizkid bamanya nti tulina omwana omupya mu industry nti Ruga bonna basooka ne basizinga fire babana bonna babamaanyi basooka ne basizinga fire ne bagamba kati katuyiseewo Ruga okitegeera ne bapostinga Ruga Wizkid napostinga Ruga bana boy napostinga bani gamba ati tebatupostinga neze sibalinaako buzibu tebampostinga sibalinaako buzibu baba natuka ekiseera bajja kumpostinga kenzo banatuka ekiseera nga yagadde okumpostinga ate agamba vairota wakabi mwana wakabi muwagale okitegeera bwekirina okuba neze sijja bakaka nze kyenkola actually tekiniki gyekozeseemu nkozesa ya music nta music mukuta music ono omanyi nekirala waliwo nekino oli agamba nti azaako ki wabula kati atenze size gwe balina obuuza ekyekibuuzo kubanga mukukimbuuza mwemba kubira era tuning
bulungi bakubya akayimba kamu tulinamu aba covid mpoziko mudra yakyasigaddewo abakuba obuyimba obumu obutonotono tumanyi naye mwogendedde labawo tuwa hit tokiraba nti mwali mumanyi tewengendedde ale kati mukundi nembagamba nange nanakimanyi nange kati bano bali mwazaako ki nembakuba tuni endala bagiyita amala waŋŋamba oyagala barastamani wabula ati akayimba ako kali waŋŋamba oyagala barastamani trinesi bale mama nampitanga bastamani bwembeera wooli ogamba njagala kabwenva ogamba oyo yansala kati olaba akayimbako actually nyinza nokugamba ti kenasooka okuta nga sinaba kuta ndi bulungi wabula ndi bulungi yakasitula era akayimbako kata ndikokola ku TikTok era kwennyini ala nikuluzi nangamba omanyi kakolere video actually amala yakuba nkyali eri Dubai ngalene Uganda akuba era mukudda bwenti ala nikuluzi nangamba omanyi kakolere video nenjikola ala ntano wange obugamba obusemba nja kwebazanya abakyala kuba ndaba njagala nnyo abakyala bakwagala nnyo twakulabye ku kivulu nga wenna bannange wawulidde otya ate bakubuukire era mukazi bwalabye wekisanga ffe abebbubolooza osula mu nju ekintu ekinyamba essaawa zino sirina mukazi tolina mukazi oli mwakita naye nga tenda kwogera nimwogere tofaayo totya tobeeramu kutya anyway twakita naye ate nze alina omukwano mungi ennyo weeti abakazi nga baagala abasajja balina omukwano lwaki mwakita ndowooza kyenyiza ogamba because anyway sijja gendayo nnyo eyo naye omukwano gwo gwe bandaga I appreciate just wakuba bambuzaako kaawo nti gabakubidde enduulu biki enduulu tekusuule biki ne abasanyuka enduulu biki nabagamba nti enduulu ze baginkubidde ebbanga enduulu tebaginkubidde awo kusanyuka wetwali ku kivulu kya sanyuka ku vox wetwali nedda siwe basoose kunkubira enduulu enduulu ebbanga ddene nga ntandise oyimba enduulu baginkubidde Dubai enduulu baginkubidde Juba enduulu baginkubidde nabadde Tanzania juzi nga ngenze kuyimba naye abantu just wakubana tebabimanyi tebangoberera naye baginkubidde ebbanga so kati ebyo ebya Victor Kamenyo byagamba enduulu mbi nze baginkubidde ebbanga era singa nti enduulu yamaani wawulidde nga wenna ofa sawulidde tekyabadde kipya gyendi just wakuba essanyu lyo kyenina okukola because abantu tebalina olaba wabula si kipya gyendi just wakuba osuubira okuddamu kugwa mukwano ate mpulya njala nakuddamu kugwa mu mukwano just wakuba abawala nabo bayaaye basingamu abavubuka kati nze olaba kati kiba kyetaaga nenfuna omwana nga takimanyi nti nze Violeta okitegeera kisoboka si buli omuntu akimanyi obugamba busemba just nze bazanya abantu abampagira bongera okumpagira kubanga ate nange endongo nina nyingi n'abeebuzaabuza nabo bongera okwebuzaabuza kuba emitima gikyongera obbakuba tebali babiri bangi sobola bamenya manyi anyway bangi abayimbi bangi abanene abebuzaabuza bangi gwe bamanyi abayimbi abanene abasinga anyway sijja gamba nti tabayo sijja gamba nti babebuzaabuza bayinza okuba tebamanyi naye basaba bamanye bakamiliyoni bantegeereko edikenza ntegeereko nti nange gyendi olaba David Lutalo yanjogeddekoko yalina we yabadde nangamba Violeta David Lutalo simusanganga nako I appreciate Misa Kisemakula anjogeddeko okwo bangi abatonotono abanenenene naye ate nze kiyinza okugamba nti I appreciate jukira bwe banjogerako ate bafuuka bataano bange okitegeera so kati ne bakenzo bange bandabeko
esa nedda actually oluyimba lwenyiza okuzaako eyinza okuba collab naye ate naye mukyala naye nga ate si muyimbi munene tebamanyikiddwa kyoga Martha tamanyikiddwa kyogamba era mukisa Martha nga kayimba kange ndi bulungi nono akamanyi era kali kankubulireko teri bamanyi ate nolimba balumanyi kati nsanga Martha Mukisa ku Baba TV actually yali program ya 1Ks alina program gyakola baba extravaganza tano wange kati K's agamba Martha Mukisa bambi omulenzi wange oyo mukolere ko challenge kale mubere mu challenge babiri Martha Mukisa nawe yali atuddawo entuli ya Martha Mukisa bigambo byafulumya sijja byogera wabula yaswazanya ate oli K's amugambye nti kolera ko viral challenge yamubuuza akayimba kako nze yali ayagala gwo omusaba siku nsinza kusaba because nange nali waawo wabula nali waawo tulina K's 1K's na mugamba njala kolerako omwana wange ono mukole akayimba mubere mu babiri wabula kale reaction ye engeri gye yaddamu si bwalina okukola nze mba mbisuubira naye si kirungi abantu bangi abalina kolabo ne Kenzo bangi bemmanyi abalina kolabo ne Kenzo naye nga tebabamanyi senti Kenzo tapushinga sometimes ebera time yo batenatuuka ebingi obugambo obusemba nsigade nze Violeta abantu bampagire kubanga nina music omulungi yamaani era mbebaza buli omu actually kati gwe kyobamanya buli omu buli event gye wali owulidde kunjiyimbyeko just lwakuba nze tebantambulirako bannamawulire ennyimbi kwanjula nyimbyeko ku yamaani era social media platforms zange ziri Violeta buli kimu gye kiri bookings number zizona ziri eyo kati Violeta omuntu waba akwagala kumukola ajjako sente twogera ate nga tobulako awo wennyini repishano tuddemu